Banamwana koralero Frank Gashumba bukyanga abeerawo nga talina mukyala abasinga bagamba naye ono alidda budde okuwasa anti mwakoma okumanya nga akyali ne mama wa Shilah ate nga temwerabira nti ne Shilah Gashumba yennyini yagenze mu maaso nabeera nga tateerayo taata we message congratulatinga okubeera nga ate atuuse ku kino ekyokubeera nga afuna omukyala omulala wabula nga ate abaana ba media tebeewumuza waliwo avuddeyo n'agamba omuwala nga tutubanga omutoko ku Shilah Gashumba naye tusuubira nti banaye Frank Gashumba asobola okuba nga akola ekyo muwala we. Anyway, tomanya kwa kati Frank Gashumba tagenda myaka 5 right now afunye omukyala omulala era ne badde shock ku ba Ugandans Uganda abasinga ky'obumanya bitambudde nnyo abasinga ne bagamba what tewali abadde akisuubira preparations zonna ezisinga zibadde so private batukubyeko bukubi mikolo ne gigenda mu maaso naye nga mukwano okugigenda teweerabira kwanga subscribing liking n'okusharinga tapping a notification bell obeere ng'ofuna notifications bwe nteekayo ekipya ku eno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.